Tambuza video eno ninze nwe maganda Matia Cholo tudde. Robert Kyagulanyi Sentamu onaku olwaleero abadde alina okubeera mu district y'e Mayuge mu ntandikwa y'olunaku. Then oluvannyuma amalirize ng'alina enkuŋŋaana 2 mu district y'e Iganga. Robert Kyagulanyi Sentamu president waffe bw'abadde agenda e Mayuge olugendo lw'eddakiika 30 bamugaanye okuyita nga bwe kiri mu Busoga. Tebalina bwe bamukkiriza kuyita ku kolas. Kati bw'ova ku kolas ne bw'odda mu nguudo zino endala ez'omu byalo ezijoininga district ku district wadde zaamalamu za ttaka tebazimukkiriza ziyitako ate bamuzza ku bukubo obulala obuva kw'ezo enguudo ezijoininga district ku district. Kati weesanga nti olugendo okuva Iganga okutuuka e Mayuge we yalitambulidde eddakiika 30 bamutambulizaawo essaawa 4 oba 3 kitundu. Nga kye baliko kiri nti obudde abumale mu kutambula tatuuka eri abantu. Yembeera egenda mu maaso. N'olwaleero bava kumulemesa okuba nti e Mayuge agenze bamuyisizza mu ssaawa 4 olugendo amanyi kankukubire okuva e Mayuge okugenda e Iganga kigeraageranye ng'okuva e Kampala okugenda e Bombo. Atambuliddewo essaawa 4 bamuyisa mu byalo eyo ate ne mu byalo ne bateekawo road block nga kye baliko nti olugendo lw'eddakiika 3 alumalemu essaawa 2 alumalemu essaawa 4 era kisobosa olwaleero e Mayuge we yali badde abeera ku ssaawa 4 bamukkiriza kutuuka ku ssaawa 8 avaayo alina okugenda Iganga bamulemesezza buli wamu bamuzza mu byalo mu bukuba ate obw'omu byalo obutayitamu mmotoka ebikubo bye bibi abantu balese emirimu gyabwe ono yeesimbawo ne mutuuka n'okuteeka road block mu nsiko nga gye muteeka road block bwezi musosonkereza abantu ba bulijjo muli kusosonkereza abantu nga bwe mwatemula abantu baife mukulonda kulenga 18 November 2020 era muli kwenda kukituyiramu e Busoga abatemwimwe. Lwaki musosonkereza abantu? Okulonda mukutoolewo tutegeere nti this is another era of Amini. Mukutoolewo. Lwaki mwenda okusosonkereza abantu okuyita abantu? Mutoolewo okulonda. Ife tulina emisaayi gyaife egitulumwa muli kwenda kuyita abantu baife. Why? Just call off elections. Katonda bw'alituyamba nimufa Uganda erira ku mulamwa. Kubanga buli mu ngeri yonna ndi kubakobera mulina okuva mu buyinza. Obutonde bujja kubatwala niye mutulema ife nga abantu. We are so peaceful. Omusaadha Kyagulanyi buli wamu ali kukoba abantu bannaye mukakkane abantu abasigairewo mu Uganda bali kukuba campaign General Museveni ali kuba campaign ni mu luguudo mwamu bwene wale Bombo mu luguudo wagati ya parking basibe motoka ruyi ne ruyi yakuba campaign yona ali mu mambuka ga Uganda olibona ebisaawe bwidwire bwana bwa masomero bwali kwogera nabo mu uniform ya NRM. They are so much scared. 40 years you are in power. You're competing with someone of 43 years. In other words, you're competing with someone who is of the same age with your reign in power. Emyaka olivuganya n'omuntu nga emyaka gye gyagayagana emyaka gy'omaze mu buyinza ayo oli mutya wakola bino. Ate bino bye n'aba security abalikola bino baana baife abasoga mube bayikaika mu musooke mulinde bana abantu batemu bali kubasosonkereza bayire mu batwite nga bwe babayita 2020 nekyo kibalikola mukitegeere nti abakulira security e Busoga tibasoga n'ensonga lwaki bayita abantu baife kulule tibasoga jamu security ye Busoga obone ba DPC ba RPC bona tibasoga babaleetera abantu abo nti niwe batowa order niwe bakuba amasasi tibabalumirirwa ababwe balimbalala ekyo mulino okitegeera. To be we know everything. Busoga ni ba DPC 10 mujja ku police edo mubuza abasoga DPC ani ebusoga eriyo ba DPC bameka bakubi abasoga tibali mu police.
So bino ebintu babikola systematically nti omuntu owera abo bembona kyova bambayira obukokolo tibasoga tibaganda tibazira kusaasira nibwakuba abaana b'abantu n'abayitaawo nga bwe twakibona bakikola 2020 18th November tibalumwa bino efujjo n'okusosonkereza abantu babikola waife Busoga. Lwaki babikola waffe Busoga? Olw'ensonga wali owuliddeko okulonda okubadde wano mu Uganda ng'eriyo emivuyo egy'okulekawo embeera etyo ey'okusosonkereza abantu okubakuba amasasi mu kibuga ky'Embalala Western Uganda. Wakiwulirako Besigye yaliwo ng'alina amaanyi ng'alinayo obuwagizi bungi, wawulyako nga bakuba abantu abeeyo amasasi. Lwaki tebabakubanga? Babikola eno waffe bali baana baabwe, bale baana baabwe. Tibasobola ebyefujo kulikola ki? Tibasobola kusosonkereza abantu bambalala anti bajja kuba baana baabwe babakuba amasasi. Ebo babikola Busoga. Imwe abasoga mube nti mwekalakaasa babakuba amasasi. Abali kuba ti baana baimwe. Nendo kubategeeza Omusoga naye naali eyo ni wali ku video kuno njagala obategeeza kino ekintu. Abasoga tetwagala Bobiwine nti ajje atubulire ebizibu byaffe. Ebizibu byaffe tubimanyi. Ffe twagala Bobiwine just kumulabako ng'omukulembeze waffe nga tooki yaffe. Only that. But we know ekizibu kya Busoga General Museveni. Tetwetaaga Bobiwine atubulire ebizibu byaffe tubimanyi. We know everything. So don't think nti Bobiwine obutaida Busoga kidda kuyamba General Museveni okukuumira abasoga mu butamana. Never. Buti twidi we know. Twidi ebizibu byaife. Twidi obwavu bwaife buva kuki? Twidi abantu abafa abaana n'abakazi abafiira malwalyo nga muzeyi ddagala bava kuki? Twidi syndicate obwavu obw'okutukuumira mu bwavu obwakagenderere. Twidi obusosoze mawanga. Twidi lwaki abasoga ezira DPC RPC Musoga Busoga. We know that. Twidi lwaki Busoga abakulira okulonda kuno okulijja maiso ezira mbasoga abasinga obungi bava mu Western Uganda. We know that. Twidi lwaki emirimu gya government egitali gya ku district abasoga bagiziramu. Omusoga asobola kufuna kalimu akonka ke bagabira ku district level mu local government. We know that. So ebyo titwetaaga Bobiwine ibitukobera. Titwetaaga Bobiwine kutwidukiza masomero gaife nti gafa amalwalyo tigakola obwavu buli kimu kyonna nti batwiba amataka enanda bagitugobaku. Bobiwine tina alina obitukobera. We know that. Abasoga Robert Kyagulanyi Sentamu mu mwidhi ebizibu byaife mu bidhi ekyokola kiri kirala. Oba Robert Kyagulanyi Sentamu aidye yayogera nimwe oba taidye umbrella. Manvuli joba olonde londa buli wobona manvuli mukulonda okwidda oizeewo eidembe ly'abantu ebusoga. Oizeewo amalwaliro gaife, oizeewo amasomero gaife, enandaire mikono gyaife kubanga Busoga iza Nailand, amataka gaife gebaiba public land gona gatwirire, amataka gebibira gona gatwirire. Emirimu gide mu Busoga nga industries dize mu kibuga kyaife idinda. Robert Kyagulanyi Sentamu n'ekyo kye tuliko. Abaana baifa ababonabona bafuna emirimu. Bani na ifa abafiira okuluya nga General Museveni abakamulamuka mu sente. Eidembe ly'obuntu lyona liirewo. Abantu abasula kutebuche baba tulugunya babayita babakola ki eidembe ly'obulamu abantu abo liirewo. Robert Kyagulanyi Sentamu goba olonde nize Henry Maganda Matia Kyolotudde. Robert Kyagulanyi Sentamu ni president waife. Buli wobona umbrella jobote kutiki. Abasigaire wobona ba campaign abali ku ba campaign bali ku campaign nga bali tambula bulungi. Lwaki ono gwe bali kulemesa okutambula. We na bamu amagezi otegere nti lwakubanga nali mu ensonga. General Museveni Omusoga takasobola kukyuka. Nibozuukusa abadada baife abafa tibakasobola kuwagira. Ekyo ni kyensobola okukobera. Omusoga bwakoba ati ndobye be abakyuse. Twakyuka. You will never be a darling in Busoga. You will never. Tolawo okulonda. Bw'onootolawo okulonda tulida kuyikiriziganya niiwe. Ayenga kukaaliwo. Tulina okutegeeza abantu ebizibu. Bya Busoga nga niwo bituteebyemu niwo bitusibyemu. Mutolewo okulonda kifuuke kulimino okwogera ku byobufuzi. Mutusibe mutumalire mu makomera.